gatulabe ng'asonyiwa omwana addeyo. Before ngenda kutunula story before nga bwe yagikoze. Bw'aba yagikoze nga mbi agende ku ntandaalo. Mama Fina ayingidde mu nsonga za Champion Gudo ne Alien Skin kati no onayise SB4 asokubanga abantu bonna abaleeta abaana bekozeko interview kati ye agambye Alien Skin mu bwangu ddala atuteko okubanga tumeetinga tusokola nga ate atugonjola ensonga zino kati byagobe Swaba Champ kuwali kwali kubanja nyumba era ensonda ezesigika zintegezeza and hands ekyamazima Swaba Champ yatuuka n'agamba omukulu ayagala kugenda mu nyumba ya nnyina awo nyini obuzibu bwava kuki Swaba Champ yali afunisiza omuwala olubuto era kigambibwa ono yatuuka nga n'akasente ayagala akawerako ate ng'omukulu yali talaba na mulimu gwakola era awo wasingula okufa obuzibu era ako kyadanyuma mu interview SB4 omukulu yatuuka nga alaba tebakyazigatta omuntu gyasekanga naye tewakyali nnyo chemistry awo byonna we byasingira okubanga biva kubanga omukulu yali afunye obuvunanyizibwa nga yeetaaga sente kati nja kusabira awo nyini video eno soko gimpere ekigalo bwe baabuuziza Alien Skin ensonga eno ogimanyiko bw'ati bwe yazzeemu njagala tugambule mpola ngenda kupulira omuwala gwe beegatta naye ngenda kuwa bwino ani ate lwaki bamugoba byange wange Alien tasobya kwetubagobangoka andi badesment baliyo mukiŋŋambye nayiragera nonyereze oba tebaliyo lwaki tebakola kimwe munegudde tebakola ki tebaliyo Alien Skin bwatyo bwe yazzeemu mbutamanyi oba tebaliyo Alien Skin ono alina ekintu kyakola azanya kye tuyita reverse psychology era nga omusajja mugezi nnyo wano mu kuddamu ebibuuzo obulanga Swaba Champ bw'amala okubanga yafunisa omwana olubuto information eriwo eraga nti yali yeetaagira ddala omulimu okubanga omuwala yali amutadde ku ninga era n'amugamba twetaaga okubanga tufuna ennyumba we tubeera kati ye yali alowooza nti Alien Skin ono ennyumba eno bwebanga gyeri basobola okubanga bagi oba oli abagimuwa asobole okubanga akola ki abiramu naye nga mu bino byonna nga bwebiri tulina ebibuzo bingi nnyo eri Alien Skin eri Swaba Champ lwaki bano ababiri byonna teboogera Swaba Champ yali ayogera ye yagamba talina buzibu Alien Skin yagamba tamanyi na kumanya oba Champion Gudo gyali waka oba taliyo kale mu mboozi eno kyenategeddeko bano ababiri balina ekituufu kye bamanyi wabula baaganye okubanga boogera wabulanga Swaba Champ ebibye byandibanga si birungi olw'ensonga Alien Skin ono asobola okukkiriza essaawa yonna Champion Gudo n'abanga adda ku kitebe wabulanga ate Swaba Champ yayinza obutaddako kyekidirira mu bulamu bwa Swaba Champ nze naawe ogenda kubanga ate otubula kati Mama Fina ayongeddeko bw'ati ngenda kubuulira ennyumba ya Mama Champion Gudo kyekyagikutuuka ku kanzije nze kabaate bwe njagala ndi Rio ewange Alien tasobya era bw'aba SB4 mutata wa Gudo yaliko obuzibu tata wa Gudo akyaliyo munange gyali beba abasajja basaana okuloga omukazi kano mami nawe noli muzibu engeri wali omanyi yalaga wa Swaba Champ bwatyo yasobola kubanga akwata Champion Gudo era bambi omusajjatu anamufiriza okusoma ttaamu eno olwakyo kyetuyinza okuyita mixed feelings ye ne omukulu Alien Skin ono nga Geto Youth yenna abeeramu n'ekibuli era teyatawaanya Swaba Champ omwana teyatawaana naye kubanga akola ki amuna kubanga ono blood we ye brother we mpaka webize mu mawulire n'okutuuka okulaba nga basobeddwa ekane mu kibira kwe kutuuka okulaba nga ate bagezako kubanga obuli abagamba nti bwali bwa Alien Skin kati twebuuza Swaba Champ abanga yaswagana ne Alien Skin Champion Gudo yakola ki ng'ate tebamugoba ate nga naye kenyini ayogera tebabagoba ate naawe nyini nja kujjukiza Sheikh Ashraf ye musomi wa dduwa asokubanga obulamu awutereza ate embeera neetambula ddala bulungi mukubireko atojja kubanga wejjusa kati ewasembayo wano wakulu nnyo wabula njagala owulize ono mukulu Balista Timo omufanfe wa Alien Skin Swaba Champ alabika nga ensi oba oli awo yeetaaga agiwulire ki ekituufu ekyatuukawo ye n'omukulu Alien Skin kati abafangoni Forest kansubire leero mugenda kwa positive ne vidiyo eno ku ngeri gye mmanyi Alien n'enneeyisa ye n'empisa ze n'enjogera ye ne attitude ye tosobola muwulira ng'akedde ku makya n'akubulya Swaba Champ kye yakola
Ninga wote kidogo waleka waliwo ekintu kibata tugachata tugamba Swaba Champ mu statement ye kubamba kulaba kati SB4 kati nakamuvaako alaze nti ye ayina we yatuuka n'alowooza nti ayinza okuba ayina kye yasobezza omukulu ye n'asooka yeegoba weewaka alekerewo Gudo sacha ti Gudo asigala afuna ku bibala ebiri ku Fangoni n'agamba naye natuuka ekiseera nga ŋŋendangayo okubalaba era nga vibe tekola ki temuka kati netuuka ekiseera nga ne Gudo nina omukola ki okumugjawo kitegeeza bye walekawo ng'ogenda byali byamaanyi nnyo nti ne Gudo okumulekawo okwo yasigalawo nga talina mugaso buli omu ng'amulaba bubi onfuna bulungi kaliye Gudo y'omuwuliza nga yagamba ennaku ze yasigalawo yali ayisibwa bubi Gudo ne Gudo teyalina omwasobola kwogera statement because wakyaliwo omukisa gwa bonna okuddayo ne bakola ki ne beetondewa Alien n'abasonyiwa neze nganze siraba Alien lwaki ababakomyawo Alien tumutwale ng'omuna Uganda akoze ettaffaali eriye mu bulamu bwabwe n'abasigadde bakole ki batandikiraawo era kino Alien naawe gy'oli nkikugamba bw'oba oyambye ekimala n'abasigadde bakole ki essaawa eno omulanga gwa Swaba Champ gulina kubeera gw'abawagizi ba Champion Gudo Abannayuganda babadde bakkiririza mu Champion Gudo n'abamwagadde bakole plus tekulina omu asinga Champion Gudo social capital sobola kubeerawo n'ogamba nti sijja kumuwa kino Gudo newe bibeera bifo alina waasobola okuyingira nze we sisobola kuyingira alina omuntu gwasobola osisinkana nze gwe sisobola kusisinkana kati omwagezaako okunenya Alien atunuulire ekyo nti Gudo mutadde ku level buli omu gye yayita suubira nti asobola omuteekako Gudo wano waali kyatamanyi nti olwedde mugagga erinnya Gudo lyokka bugagga onfuna bulungi just lwakuba nti tamanyi kulikozesa bulungi naye olwedde Champion Gudo waali mugagga kati kakubuuzo Swaba Champ asobola okukwata Champion Gudo n'amutwala ku ssomero essomero tugeze kabojjahaayo bakyo wati amasomero ge Kampala sigamanyi n'abagamba omwana obadde njagala Gudo mupere basayi ne bagimumma just tannabagezaako naye teri muntu n'omu asobola kumma Gudo kintu kyonna kabata newebeera restaurant esinga okuba ey'ebbeeyi e Kampala emanyi Champion Gudo era bw'omwambaza obulungi n'omugamba nti wuuyo tugende buli omu akola ki amwaniriza n'amuwa kyayagala Alien Skinny awadde Champion Gudo obugagga bw'atasobola kubuwala mu ssente lyerinnya ne social capital kozi kakyolina omanya buli mukwano gwa Alien Skinny gwamanyi ne Gudo amumanyi kakyogamba hamu tamanyi Champion Gudo amumanyi nnyo webale